Ekitongole kya poliisi kiwadde bannansi abakozesa ennyanja oba ebyentambula by'oku mazzi amagezi ku ngeri y'okwetangiramu obubenje obutandise okugwa ku mazzi akadde kano ng'enkuba efudde emba. Okuwabula kuno kukoleddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Lusoke bw'abadde ayogerako ne bannamawulire enkya ya leero ku kitebe kya poliisi Naggulu. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire luno Kituuma atangaazizza ku bubenje obw'enjawulo obwaguddewo ssabbiiti gye tukubye emabega ku mazzi omuli n'ababadde bava mu kivvulu ku bbiici ya Divine era ng'omuntu omu ali mu kuyiggibwa. Amaato abiri bwe gakoonaganye ne wabaawo accident. Wabaddewo ndooza abalinga band, endooza yabadde band, yabadde ku lyato erimu bandi y'abayimbi babadde bava ku bbiici ya Divine nga bagenda ku Gaba Beach. Ne bafuna accident eyo kati ne babbira mu mazzi. Naye ekirungi abantu ababadde ku Gaba Beach bawulidde enduulu y'abantu abasaba obuyambi era ne baddukiramu ne bagenda ne babataasa. Ono era ayogedde ne ku kabenje akagudde ku mugga gwa Mpologoma awamu n'obulala obuguddewo omuli ne mu Lubigi mu disitulikiti y'e Wakiso. Era poliisi yanunula yajjayo omulambo gw'omusajja omu mu Lubigi wano mu Lubigi wetland ya Lubigi, that is mu Nansana. Era naye twamusanga mu mataba g'amazzi nga Lubigi bwe mugimanyi nti enkuba bw'ejja nga nnyingi Lubigi etera okufulaadinga. So oyo naye ne tumugyamu erinnya lye nga twasanze nga bamuyita Julius Ssemambo. Era naye omulambo gwe ne tugutwala mu ggwanika ly'e Mulago. Kituuma alabudde abavuzi b'ebidduka okuba n'obugumiikiriza nga bavuga ebidduka mu kadde nga kano ng'enkuba efudde emba nga gye bagoba mu ggulu. Ono kino akikwataganyizza ku kabenje akagudde Pakwaki omugga Gotangi bwe gwabaluka era ng'akadde kano abantu babiri be baakakakasibwa okuba nti baafiira mu kabenje kano omuli omukyala awamu ne inginiya wa UNRA. Bagala okulabula abavuzi b'ebidduka. Omugango ogwo drive oyo yali asobola ogwewala n'alinda egy'emigga tegi mu luzungu kye tuyita perpetual si nti gubooga ne gumala emyaka n'emyaka, gutuuka ekiseera ne gukola ki, naye omululu gwe gwaleeta ebizibu bino n'obutali bugumiikiriza. Ono omwami driver yali asobola okulindako omugga ogwo ne gukka n'asaabaza abantu bulungi. Naye kati you can see twaluzinga engineer, kati twaluzinga n'omusaabaze omulala oyo we twajjeeyo omukyala. Ono asabye abantu okubaako ne bebyekuumisa mu kadde nga basaabalira ku nnyanja awamu n'okwegendereza ekidduka kye bakozesa. Ku mazzi accidents ezisinga ojja kusanga nti oluusi ebimu tebyebeereka. Kati ng'obudde buyinza okukyuka n'osanga nti eryato litufunye obuzibu, naye usually kye tusinga okusaba abantu baffe abasaabalira ku mazzi life jackets. Then n'ekirala eryato okubeera mu mbeera ennungi. Mujjukira eryato lya Templar. Part of the problem eryato teryali mu mbeera nnungi. Bali kuba ebiraka ne bateeka nga bapapa ne bateeka ku mazzi nga badduka. Ensonga y'ettaka eryabumbuluka e Bulambuli nayo tagireseeyo era ng'abantu abasoba mu abiri be baakakakasibwa okufiira mu njega eno. So far poliisi n'ebitongole ebirala twakanunulayo emirambo 21 naye ku Lwomukaaga kwabo bakaawonawo waliwo omu eyafudde mu ddwaliro. So kati wetwogerera abantu abakafiira mu njega eyo bali 22. Ono alina amagezi g'awadde abantu abawangalira mu nsozi awamu n'ebifo ettaka gye litera okubumbuluka. Kyetusaba nti enjega nga zino eza mudslides
waliwo obubonero obumu obuvaayo obulabika abantu bwe basobola okulabirako okwewala ebintu bino. Tuba tusaba muteeke mukubirenga gavumenti mubatuukirire ng'ebizibu nga bino nga tebinaba kukola ki kutuuka. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.